kusasira omuntu atamenya byabufuzi naye nga ayagala kubibeera mu makati teri bwe bayinza kukwata gurupu nga bwe yali Kalangala ne batabanubya niriba Edi Mutwe baani nga tewali kukkaanya of course struggle erinyuma okufiiririra ng'omanyi kyenwanirira kigguka naye nze mbeere mukomera nga gwe sebo wasa nze mbeere mukomera nga gwe wasa mbaga nze ndi mukomero nga tovaayo guma. Do you think Nup betrayed these? Yes. How? Yes. Kamando okola buli kyetaagisa kyonna okulanga omuntu wafuluma. 103 outside Radio 4 ensonga na 107 Radio 7 era kali abe Bikulu bomukama kabalega na 102 Masaka. Mwebale radio omuntu wa wansi jo lyabadde sanyu jerere Uganda Cranes. Yes. Yawutudde. Yawutudde South Sudan. Yes. Ate South Africa negwa maliri ne Congo. Yes. Tutetaga draw yokka okuba assured ogenda MAFCON 2025 mu Morocco. Naye you see tufunemu ekyo kuyiga ng'eggwanga. Kakati omuku bavusambi abasinga okuba abalungi ku Uganda Cranes Dennis Omedi. Owachitara. Naye kimanyi tugenze okuzuula omwana oyo nti alina ekitone ng'ali myaka 3. Agenda kweza myaka 3. Jiweze akadi. Yagenda ko ne prison services wa prison. Nti olaba asamba omupiira ogwo ku myaka 3 kati singa twamufuna ku myaka 22 si yandibadde Mbappe w'eggwanga lino. Omedi singa twamufuna kwa 22 oloza twandibaddewa. So government ene tegeere bateko essira enkola gye bafunamu abaana bano nga bakyali bato. Bateko enkola eyokunoonya ebitone bino abaana nga bakyali bato. Bana Uganda gwanga lisambirya mupiira kirizo bakola ki? Okimanyi mu 78 twatukako ku finals AFCON. Netusamba ne Ghana. Netukuba 2-0. So singa twafuna Omedi nga ali wa myaka 22 antukoledde ebintu bingi. Netumufunye late. Najyo yatebye. Mpuli yalina transfer ne bamutwala obe emasindi obe heyo mu prison. Naga bansambire sambire. Ngira nkona mu wano. Exactly. Nebo yali wane Kampala twategeera na kutegeera ntwalo wa prison amanye kusamba omupiira bwati. So kitegeeza tuluzinga ebitone ebyamaanyi atenga ebitone byemuku kati otunulira omusolo Mbappe gwe yasasulanga akisambira Bufaransa. Baga mu mwaka wali umwaka gwe diru za Mbappe zavaako omusolo bagwa bukaddenga 10 obwa dola. So nti ebyemizannyo ebitone ebyenjawulo kati ensi zibikolera mu ddala sente. Government ekitegeere eteekewo enkola eyambe FUFA eyambe n'amasomero ngeyita Ministry of Education and Sports okulaba nga batapinga ebitone bino nga abaana bakyali bato. Uganda ogirengerawo. Otherwise Uganda egenda mu Africa Cup and problem ya Uganda nkiddamu always lwaki omupiira gwakyuka Magogo yakola ensobi yemu. Magogo alina omukisa. Engineer Moses Magogo yalina omukisa naye ensobi gye yakola kugenda mu byabufuzi naye yali akyusiza omupiira gwa wano. Tayali genze mu byabufuzi. Yandigenze mbyafuzi yali concentrating ze kumupira. FUFA president weta kubeera member wa parliament. Yandi concentrating ze kumupira. Naye omupiira aguterezeza. Yandi wadde tadda Bino byafuzi bya NRM nadda mu concentrating ku mupiira. Problem gye twasinga ngokusanga wano byabanga bintu bibiri. Twanza abasambi ba complaining ku selection ya team. Ng'abasambi bawenguzi akuba ku national team. Okubeera ku national team. Ojukira tata wa Mbappe yagamba yagala ko Mbappe asambire Cameroon. Ne bamusabe enguzi ya dola 13. Achita. Nagamba kagende Bufaransa. Ne wano wichali nga obeera ku national team owenguzi, that's number 1. Number 2 nga batunda emipiira. Ne bafuna se. Ne bafuna coach na yakoludinga n'abasi defender nga babiri batunda omupiira. Yes. So naye kati okirabya advantage emizebwe javaawo. Omupiira gwina gye kulaga. Exactly. Because ndaba n'abaana abali mu team. Bato basambira na wano. Oyina base Kiganda basambira wano. Olaba team bagirondedde ku merit. Busobozi. So singa mukulu Magogo tukwebaza tusabe ekyo kigende mu maaso kubanga national team eno si ya president Museveni oba NRM yafenga bana Uganda. Yes. You see kungu abatulaba njagala bategeere lwaki njogera ku nsonga ya Minister Sam Mayanja. Namulabye Kayunga ng'alumba Ssaabasajja Kabaka. Abatuuze ne basituka. Exactly. President twagala oveeyo ku nsonga eno. President Museveni gwe kennyini mu 2009 ku nsonga ya Kabaka okugenda Bugerere. Ezimu ku nsonga zewawa lwaki wajjako CBS radio lwaki wajjako radio ya Buganda wagamba baali bakolokota baali basinziira Mengo. Kabaka talina kubawa byabufuzi. Naffe ne tukiza tugakale Kabaka talina kubawa byabufuzi nga bwagamba.
ne kati minister we yokugenda na kolokota kabaka for 1 hour nambulia bwatayina ttaka bwatayina kina nafuya bwakabaka your excellency nga mukulu muno bamukolokota batyo kibeera fine for sure nga tasobola kwirwanako kabaka tasobola kwanukula minister Sam Mayanja ne minister Sam Mayanja naabanga ye doctrine katambuliza emirimu gya ofisi ye kuvuma kabaka na kumunafuya government ya wakati ngetunula butunuzi bana bakulembeze bennono bali mu mateeka okubenga ofisi ze balimu Ssaabasajja kabaka omukama wa Bunyoro omukama wa Toro Kyabazinga wa Busoga Kamuswaga bani omusinga wa Rwenzuru baliwo mu mateeka kibeera kya omudingiya wabamba so kibeera kya busiwufu wampisa minister okuvaayo n'otyobola omukulembeze w'ennono mu ngeri bwetyo. Was it very ugly? Nera president Your Excellency nga gwo bwayisibwa obubi nga abakolokota nga wali abaactivists abali ebulanga obuseseera ebyo nga bakolokota nkusaba oveyo ku nsonga ya Sam Mayanja. Do you think he will heed bino by'omugamba? Do you think he will listen and heed to your call? The president simanyi nti oba mmanyi, that's the problem. Simanyi nti oba mmanyi nti oba awulira program naye mmanyi waliwo abasobola omutuukirira abagiwulira. Ekintu kya Sam Mayanja kyakola tekiriyo. Sam Mayanja akola emirimu gye n'ebino ebyokulowooza bw'aba yajjanga projekiti yamuleesa kuba Buganda kugiteeka ku ttaka ekyo alimu anyiga amapeesa makyamu asiga nsigo za busyayi. Amazima gali nti nze nyina ettaka eriri ku ttaka ly'Obwakabaka. Teniwa systems ffenna twazisoma. Sam Mayanja si yasoose okusoma amateeka ate si yasembyeyo. Waliya tulina teniwa systems za njawulo. Gamaze mulimu ettaka mu Uganda mu Buganda muno nga lya kabaka oba oyagala oba tokola ki oba toyagala. So togenda kuma mu bantu muliro nti Munyagwa okuba ndi ku ttaka lya kabaka lyange lya Munyagwa amaliryo wamasiri akabaka ebyo byakiyayi. Waliwo ettaka eryaweebwa abantu mu ndagaano y'e Rwenda nga sina kabaka wabula abantu those nga Nuhumbogo is it Apollo chi waliwo yali Katikkiro wa Buganda waliwo amaka mu ndagaano y'e Rwenda ng'ekolebwa waliwo amaka families n'abantu abali ab'enkizo mu Buganda muno abaweebwa ettaka Apollo Kagwa baani abaweebwe ettaka ng'abantu mayiro ezaabwe kabaka naweebwa ettaka ng'Obwakabaka ne Buganda n'esigaza ettaka eryayo nga Buganda. Kakati nze Munyagwa bajjajjange teyali mu abo abayina ekizo mu ekiseera ekyo si nsobi ya Mutebi. Sam Mayanja bajjajjaawe teyalimu teyinza kuba nsobi ya beene. Sam Mayanja ayinza okubanga ayogera kubanga ye jjajjaawe teyalimu abo bafuna. Exactly. Ba Republicans mukambwe muzibu naye ate simanyi kimukambwe ba Republicans bonna bagamba nti bo tebalina kyafuna mu federalism. Tebagyetaaga kuba Sam Mayanja agenda gamba ndi mwana wani nandifuuse di minister singa tubadde mu Bwakabaka. Kakati naye ebyo byonna naffe tuli bakopi. Naye kyolina okumanya Honorable Minister Sam Mayanja with all due respect omutanda kabaka wa Buganda kilasi nene a heading a nation. Buganda is a nation. Buganda gwanga kabaka level kilasi tali ku level ya Sam Mayanja amwambalira buli kaseera. Kabaka kilasi ze za president ye klasi ya kabaka. Exactly ye klasi siba Sam Mayanja. Asi Sam Mayanja. Sam Mayanja level za Munyagwa. Ayogeza lyani bwagenda mawulire bwawandika kino bwawandika. Sam Mayanja ndaba ko bayinzo byogera ebyo. Honorable Judith nabako ayinzo byogera oyo muteeketeke tasobola kwogera ebyo. Honorable Judith nabako basobola kwogera ebigambo ebyo. Honorable Judith muteeketeke tasobola. Si wenarem kunaba ko bane Sam ani asinga ranka ani asinga eddala ono state minister ngamba ne mwenarem nsonga ze narem zawa nani asinga eddala ku Sam Mayanja ne nabako Mayanja wali ati wawa bagana emisango. They pleaded not guilty. Joli abalamu awo ne bajja ne bagatwagala kukyusa plea twakola ne baba wa Monday week eno olwako bali 14 luli jo bagenza okudda nga baga tuli kati 16 abagala okukola ki okukkiriza emisango era ne bakkiriza nti basangibwa kituufu babasanga ne explosives ebitulika ebibwatuka. But bamaze emyaka ena mu kadukulu babakwata mu December 2020 mwenda ne they stuck their guns aga no we didn't commit any crime.
but ndabi abantu okuva mu kibiina kya National Unity Platform nga basonga olumwe mu Minister BALAAM Barugahara aganti yagendeyo n'ayogerako ne bana abasibe naga mukkirize mwetondere mwa Museveni oba si kyekyo mujja kuba mukomera wano mpaka Dr. BALAAM saana bakuvaayo official communicating ku bino but waliwo abagamba nti baalisigaddeyo ne balemerako okutuusa obwenkanya nga bulabise. You see, ekireese obuzibu mu Uganda ebintu ebisinga birimu abatalina kubibaamu. Anje? Mu Uganda ebintu ebisinga naddala mu byobufuzi osanga omuntu mu kintu nga si alina okubaamu ekyo kyakola. Takimanyi, ekigwambu gwitamanyi, tabimanyi. Buli struggle egaidingibwa principle sooka the cardinal principle mu struggle zonna is homogeneity among its fighters. Homogeneity, something homogeneous, ky'ekintu ekifaanagana nga muli kyekimu, homogeneity among fighters. Yes, kubanga struggle zigenda na kwerekereza Mr. Kungu. Kanku example, baba President Museveni balumba Kabamba nga bali abantu 27 ekisooka President Museveni yaliko ni bali basomukuba kwe yataka yinyine bamukuba ekisooka beerekereza bali basajja bayivu okulumba enkambi nga muli abantu 27 oba maliridde machi ndiyo nga bweri awo ne baga mugenda 27 mu girumbe bakungule bamunyagwa tola bonyenyeza n'omutwe kuba kumalirira nti muba mwewaddeyo tugende tulumbe naye Museveni kye kyamutwalirako homogeneity kulaga nti ndi kimu n'abalwanyi bano mbazzeemu amaanyi temuli mweka. Yes, risk gyafuna n'omulwanyi tumwine gyanaafuna nange gye ngenda okufuna. Sasa werinkwata wera and good risk yeyo kibaita risk taking. Naendage homogeneity tuli wamu. We are the same. We are one team. Musiko batumanga omwana okuba banka. Gendo kube banka commercial bank otuletere sente. Nenga amanyine bwenzi kuba nzitwalira komanda ali musiko zigenda tuyamba kulumba walala. Sizange. Si kuba banka kuzitwalira komanda agende eranda ni achakali. Tajikubira yo agamba ndi gotuma mu kufa nkuletere sente gogenda ochakali. Struggle enyuma nga goli mukadukulu nga kyeolwanirira oli akigenda mu maaso. Come again. Struggle enyuma nga goli mukadukulu nga kyeolwanirira oli akigenda mu maaso. Obeere mukadukulu olabe ku TV nga abali ebweru bayisamu eggaali. Exactly. Nego bakusibye mukyalo bwajja wakaba munaye omwana gundi yatolokako yalimu okusoma yavaamu yadduka ogenda okulaba nga abakulu bawasambaga abakulu bali mu kudigidda bagamba ono yatwala milioni 10 biti ono yatwala bilioni ziti ono yatwala ziti goli mu kadukulu bagamba munaye maama we yafa gwali olabirira yatuka nga takyalina ddagala n'afa nga goli omuga tokkiriza sigalayo asigalirayo kuki omanyi you see we have madness in this country. Madness? Yes, sheer madness. Kankulage Mandela bamusibe emyaka 27 teyapondoka. Why? Ba Jacob Zuma bali ebweru yali awo nga ne Jacob Zuma bamulese Ahmed Kasirada Walter Sisure comrade nabo bakulese ndi anti batwadde ku bino na bino ni bane mwebali oba oli Walter Sisuru nga bamulese Subukwe nga bamulese Ahmed Kasirada bamulese oba oli anga bagamba nti abazungu abaana balumbye abazungu ayine bakola kino struggle etambula nti abana bamba abafubutudde batambu badduse bali mu exile nenga nze ndi ruziro ngamba sivaayo nga goli mu kudigido kyakalo wasa abana apondoka navaayo atende walirwa bano batende waliddwa. Of course you see oba ontegedde kyenkugamba nti mu struggle yonna you get energized nga kyofiiririra olaba kitambula banno be mwana nga bakitambula exactly naye wabaleka bweru sebo uli abanyumya ku billions ze banyaguludde balwanira sente bawasa tebava ku nnyonyi nga goli akulimba mbu berayo berayo ne babafunira bannamateeka
babadde balina bannamateeka kuva mu kibiina abasibe be basooka ne bagoba bennyini ani agobani abasibe balina bannamateeka banno at some point abasibe naga tubakooye kakati nze kankunyonyole then they got new nze nyina kyenayiga ba political prisoners abamu babakozesanga bitala bina bitwatira kensenene wembe wabale lawyer nga ina MP ina PC he or she enters appearance na jalaga posturing abasibenze mbaliko ninga idea ina yamanyi tagenda kujja musibaawo naye no kumulaba nti ompi wafa akola omulaba yawolereza bali naye kyanaku struggle eno fe twabera ne Besigye oyo nga ne bakusiba tofaayo kubanga omanya nti Besigye ncha naye bamuleeta fe twalina tiimu yaffe yaba invisibles nze Semuju Besigye Lukwago twalina gutiimu gwa abantu nga 15 nga ffe nobukwatako ababiri tetufaayo nga nabana bo basiba bagenda bayimba ojjukira nga ffe batusiba ogenda oyimba kubanga omanya nti bakomanda nabo enkya bajja kino tekigenda kuzikira kati ne balaba tebatumalire mu kkomera ne batuuka time nga batwala nagalama ne bakuta n'ogenda why twabateko pressure naye kati basiba omwana kyalwanirira agenda okulaba nga ali mu kkomera avunda ate eno abali ebweru bakivuddeko kyekyeetera abana okutendewalirwa pre-bargain is normal mu mateeka somebody can okulaba nga atendewaliddwa n'agamba na emisango nagizza the allegations wa Mwami Kyagulanyi ne Mwami Rubongoya that these were coerced to accept anti kakati ate nawo abo baba balaza amacho obwekika ekyawaggulu bakwata Sserwanga nga bano ba President Museveni ali mu buyeekera Lutwa namukapushalinga yali wa mu town muno Samuel nga balina bibamutumye ne bamukwata bo Museveni kye bakola nabo babawamba ennyonyi ya Lutwa ne bagitwala bakaseeso bawa naga Sserwanga naffe tubawe ennyonyi yamu omulwanyi omufunira ate ne cost kakati bulire ebyo balimu ebyekito let these boys come out interact with them rehabilitate them have them rehabilitated and redeployed eba nayo bwamba kyabubi kati bafulumanga akkiriza Emisango afuluma wa kitundu sigalanga fighters obetaaga bali ku mpingo oba betaaga bali bweru balwana bandi badde bweru ngamba puzo ine byo badde bafunirako kyobo ngamba BALAAM lera badde Dr. BALAAM minister lera badde ku mutugwa TV kwa NBS naga nti NUP n'abakulembeze baayo babadde bakozesa bano abasibe okufuna ebyenfuna naga nti babadde bagenda ebweru ne bagamba twetaaga sente z'abannamateeka then nga era bakikozesa ofuna political capital political prisoners nti bwe bavaayo sisanyulya it's not in the interest of no ni nange nyizo kikkiriza kubanga kati nange kibeating understanding yange bakulemye okujjayo babalemye okujjayo okay bwe tusalawo nti mubeereeyo by defiance kwa nakyo kikola mubeereeyo by defiance nena ffe tujja tusobola ogamba abasibe mubeereeyo nena ffe katujja namwe ne mutandika ne muteekamu omuliro wano nga bonna kubateeka ya 3-4 omwana neeyongera amaanyi nti ne mukulu Lubongoya naye ndi naye wano struggle yaffe ekola ki mubaleseeyo temulabidde famire zaabwe nekyabasibisa mukivuddeko tewaliwo kigenda mu maaso kiri awo alaba emyaka gitambula butambuzi ate gwe mugabeerayo namba 2 bw'aba avuddeyo kale ng'ayisemu ebyo byonna afulumye kimujjako kuba nti muntu oba wakito mutuukirira mu kyama nolaba mu rehabilitatinga ne mulaba if you can redeploy him yes what's wrong with that well honorable nja kusaba ongeraageranyize kubanga bana bakati bakalangala ne ba edimutwe ne ba nobianli bano bo Emisango gyabwe simanyo bajakomawa mu Kampala ebizimbe bikuba nnyo abantu manyi ba engineer walo season mwababbiranga semiti mbizimbe e Kampala nga nere ebizimbe bikuba nnyo abantu naye teri kizimbe kyakuba engineer ebizimbe byakubanga basindisi ba bugaali ba wheelbarrow kubanga engineer abamanyi nti awusiyingirawo temuli semiti ngoyogera mu lukolosofa nkuga oli ekizimbe kisa engineer kyabutikiranga ba bugaali abasindika ku wheelbarrow kubanga engineer abamanyi nti semiti gwentadde omwo tusimunywevu kimala ajja kuntuulira
nadde ebbali nekikutuulira teri ngeri gye bandikuteba edi mutwe bakamanda nga mukutta abantu 5 ne batta bakamanda ne baleka bana abawansi nga tewali okukkaanya tekisoboka. Kati nze tudde mu politics lwakuba kati gwe simanyi lwaki kyoyagala mu programu eno bajja kuvuma kubanze sitya kunvuma njagala kuwulira ekyo oyagala kuwulira nze yes. Kali teri bwe bayinza kukwata gurupu nga bwe yali kalangala ne batta banubya niriba edi mutwe baani nga tewali kukkaanya of course kati nze kankubuuze gwe nemwe omuloza tetutegeera nemba muloza tetutegeera oba tuli bisiru ebijambya ne bibeera Masaka mwempi ba nupo abali e Masaka ne batakwatayo n'omu ne bajja bano Nasegirinya n'Alani owe Kampala muloza ffe tuli basiru bebakwata kale mwebale basebo mwebale tulimbwa tuli emitwe gyaffe mikalu basebo tetutegeera mwebale ebijambya ne bibeera Masaka ebuddu ejjude bempi ba nupo ne batakwatayo n'omu bajjeka wempe ne basikayo Segirinya n'Alani ne bagende Makindi ne bajjayo Alani ebizimbe mu Kampala bigwa naye teri kikuba engineer ku Radio 4 Radio 8 ne Radio 7 okwasaganya otya ekizimbe ne ba engineer ne byaba edi mutwe because I've also had that argument okuba kino kyabaddewo abantu bagana ye lwaki bwe kituuka mu kujjayo Segirinya no mu kujjayo ba edi mutwe baani abali very close to you allowed negotiations which I don't know whether actually they happened. Naye bwe kituuka kubali distant from you nga ba Olivia Lutaye basanya ogamba mwereeyo temukkiriza. And again today someone asked me a very serious question honorable Chenembudu Kudam. I don't know whether you as a lawyer you know this. Ndi bwe bakwata mwami Kyagulanyi mu Arua ne babateekako emisango n'egyokubasanga ne mulu n'ebirala court yabasaba passport is something like that but tubalabanga batambula olyambuusiza nti court yatuula ddi ne baddiza passport zawe saasira omuntu atama ebyabufuzi naye nga ayagala kubibeera mu makkati omanyize twali Arua nga bakakwata Honorable Kyagulanyi wayitawo ennaku 2 ne bankwata ku lunaku lw'akalulu lwennyini tugezaako tebatubba akalulu ne bankwata amagye ne gankwata ne banzija polling station ne bantwala ku poliisi ne banteeka mu Mamba ne ntwala mu barracks naye bakama bange obudde bwabaali aba FDC benaleka ku hoteli nga bangaye Munyagwa twala abavuka wano bingesula nti museki waliga kalulu kano bagana okupostinga nti Munyagwa mukwate nga kigenderera ki bwe navayo ne mbabuuza lwaki temwapostinze nti wadde bankutte okutegeeza ensi uliriza nali mu kaduukulu ka military omusirikale nangamba meja nanga gokimanyi terina mu nsi ye n'amanyi tukutte kati wetusalawo tetukutta entufuluma we nava nekibabuuza lwaki temwapostinga mbaana bajja ne batugamba wano nti twagambye kamanda nti sijja mwogera linnya nti bakutte kamanda n'atugamba temupostinga mugenda kutiisa abalala banno aganye bano okupostinga naye neeri omusirikale akikoze eki akikugambye nensirika mutuuka okunta of course bakuyinza mu nkambi y'amagye obanga agudde mu bisolo ebyakolebwako bingi banta saawa 6 ogw'ekiro ebyakolebwako bingi ffe lwakuba tetwali tetumanyi nnyo politics wakulajana banta saawa 6 ogw'ekiro nga komanda asembayo omukulembeze asembayo mu bakama bange asembayo kubeera okumpi nange amaze okusala pakwaki bridge akomawo Kampala nsasira atuwuliriza oba oyagala kubeera mu politics kirungi neeyiga politics muyige omubeeremu ng'omumanyi bona omubeeramu nga tomumanyi ojoka ndaba wano Minister BALAAM agambye kungu the families of those people are calling me now. They want to gift me. They want to give me chicken and goats, but I don't want. What I want is the young people of productive age should regain their freedom, get out of jail,
rehabilitated and work. You minister. You see, nze kankunyonyoli. Mu politics buli omu asikaza uwe. Ne Honorable BALAAM ayinza okukola ekintu nga naye anoonya crediting omuntu kubanga minister w'abavubuka oba nga ki. Naye naawe balanyiga bulungi calculator zo. Nze njagala nkubuulire nkulaze scenario yange nali member wa parliament. Ne bannange bansaddaase bavuddeyo. Tebandivuddeyo nti bandese ku police, bandetedde n'emmere. Basaze ne Karuma bridge, Pakwaki bridge bavuddeyo. Bagita Pakwaki NB eyo. Pakwaki basaze bavuddeyo. Kakati singa yali muntu wa bulijjo. Ng'amagye gamulemedde. Bantu se Kampala nga balina na accountability omulwanyi gwe bagenze naye aliwa. Nejjukira omusirikale yambuusa nti gwa kalulu banno baakatunze eggulo, bakama abo bakulu b'ekibiina baakatunze, gwe tebakugambye. Bwewuunya gwe tokimanyi. Bakudeployinga ne balagira ne poliisi. Oli defiance. Nze Munyagwa ndi kubya halali temujja kubba kalulu tufa n'omuntu nali nwana na ekyangu asanno nakwata oba yali lieutenant Lutaye. Oli kubya ddala. Ne mujja ku polling station nti muve wano. Kumbe bakama banga kalulu bakayedda. Omupiira baguye. So kyengeza kukulaga nti struggle erinyuma okufiiririra ng'omanyi kyenwanirira kigguka. Omwana ajja kubeera mu kkomera, abaana be baleme kusoma, bakole ki, family ye boneebone ng'amanyi nti essaawa yonna kye tulwanira kikola ki. Naye nze mbeere mu kkomera nga gwe ssebo owasa. Nze mbeere mu kkomera nga gwe owasa mbaga. Mbuuzo mpulidde. Mbeere mu kkomera nga gwe member wa parliament yange owasa mbaga. Bawasa. Mbeere mu kkomera nga olaga bu baby shower. Mukyala wagenda kuzaala mukola bu baby shower. Agoli mu kkomera. Nze ndi mu kkomera nga tovaayo guma. Twagala mazima na bwenkanya. Mazima na bwenkanya. What a joke. Obere mu kkomera gwe oli ali kunyonyi. Ali kunyonyi ngoli tava kunyonyi. Passport bazikutula bukutuzi. Nze ndi mu kkomera. That is a joke. Mandela singa olowooza ye tebamusiba ne basiba banne ye ng'ali bweru adigida kyogamba nti yandisigadde nga yeriida wa struggle eyo. Nedda. Ekyamufuula hero struggle ye South Africa ya ANC genda abanupu bazinga ekyo ekikonde ekyagiggusa Bazuma bamandera bonna bayingira akaduukulu ate ne bamalayo ebbanga. 27 years. Yes, Zuma yamalayo 10. Zuma ekyamusibisa Mandela bwe basiba Mandela. Zuma n'ayiyo oluyimba olw'ekizulu. Oba waluwulirako yayiyo oluyimba lwali lugamba Mandela utayishoma, Mandela utayishoma esasala, esiyaya, esize Lusaka, mukonte esize Lusaka. Nti Mandela yatugamba, Mandela yatukubiriza nti babanga bamusibye tudduke Lusaka tukwate mundu ne mukonto wasizwe. Zuma n'abunyisa oluyimba olw'eggwanga ne bakwata Zuma. Kakati Mandela oba oli mukomera ngo abakyakusiba emyaka 5 nanga balese kisajja kyo kizuma nsibadde kirangira bagende bakwate mundu amanyi gakweyongera aguma oba oli awo ng'olaba balese Walter Sisulu amanyi gakweyongera oba oli awo Mandela olaba balese Ahmed Kasirada bakamanda bo amanyi gakweyongera ne bakugamba nti kamanda MP ogundi yawasiza omukyalo owokubiri ali mu kudigida naye gwe nywera beera wano nywera kati abantu baleke reverse psychology kankubuuze abasibe bano badde bajja ku kooti baactivists bameka badde bagendawo ku kooti abo badde bakyagendawo bano benda ku social media katisazi n'abakambwe badde bagendawo bameka bamuswaba. You see Ugandans to my struggle with tambula mu struggle mu Uganda bibi badogerako sibwe biri wano nkuddiramu tunulya bulamu ba MPs mwe bali obulamu ba members ba parliament abamu bwe balimu abamu si bonna otunulyenna olabo babukwatagana n'emboozi y'abasibe bali mu kkomera oba byenjogera obitegeera bulungi oba byenkutegeeza obitegeera bulungi nze bansiba ne banzijyawo ne bantwala Ndorwa prison Ndorwa prison Zambia Ndorwa is in Kabale wano ne bantwala Ndorwa prison eno musajja wange java Bahati nagenda otuuka Ndorwa prison nga Besigye akunze Kabale town ekyali ku prison ku court kokka nga toyinza kukikkiriza nembeera mu Kabale nga buli lunaku lubafuukira kositiro kunsigaza mu Ndorwa prison
mbandi awo enkeera nga Besigye ne Lukwago batabye bangamba nti ekiri mu town te Besigye babakutte nabo bajja wano bamaliza batutte mu kotu feda batadde yes nagamba bana abantu bwoba oyagala kunyigiriza government nga gwayaga kubeera defiant tekawo activities ezibanja abantu mutandika okugenda nga mukyalira ebyalo gye baava mukubezeraari akavuyo poliisi ebakubire naggalabi ebakubire egindi poliisi ebakubire babikola bali compromised bo benyini nkugambye bw'olabanga bakutte abantu gurupu emu neevaako wabawo enteeseganya ekyo oba toyagala kutegeera simanyi mubadde 10 ne bataako 5 kati ojaga nti onalebala mukoleddeko ebyobufuzi guma babikolereko kuba tomanyi kubikola bagume guma babikolereko kubanga tomanyi kubikola. Do you think Nup betrayed these? Yes. How? Yes. How and why? Yes. Nkugambye bakwata Serwanga Lwanga. Ba Museveni babakwatako Serwanga Lwanga omulwanyi ogu. Bali basobola omuwaayo nti mumuleka agende. Kastaliomu. Negambi bakola mission nga bo bakozesa oyo Honorable Wini byanyuma n'abakyabo mu nsonyi wabakulu ebitibwa benjogerako. Bakola mission ne bawamba ennyonyi ya Lutwa. Babanjizeko Serwanga Lwanga. Kamando okola buli kyetaagisa kyonna okulanga omuntu wafuluma. Tebakoze kimala bano. Si kuleeta mawulire n'oleeta enkota z'ettooke n'oziparading awo n'enkoko emwemu empanga. Omulundi gumu buli mwaka. Wana enyumiza. Bagula akasawo k'omuceere kilo 5 abaana abo. Aja kunyumiza? Bigirwa Moses. Abaana ba Nupu bagula akasawo k'omuceere ka kilo 5. Ne bafuna enkota y'ettooke n'enkoko empanga ne baleeta amawulire buli omu ne bayipanga olayini. Tudduukiridde abasibe. Famire z'abasibe zidduukiriddwa namwe badamawulire ne mugamba Nupu edduukidde famire z'abasibe omusajja aleka abaana 7 n'omwenkota y'ettooke emu n'akasawo k'omuceere kilo 5 n'enkoko ku yiddi. Ayina abaana balina okusoma ayina ki aleka maamwe mulwadde yaleka ki mwe mulimu kuwasa. Deka famire ye fenjala nga namwe muli ku lutalo mulwana naye nga mwe mulimu kuwasa mudigida. Kumuleke kuzanyira ku bantu mujafuna ebizibu. Balaam baninya wabwerere. Balaam yabakoleddeko politics ate mutuufu naye. Bamuninyiza bwerere. Ate nze Balaam nandi mulese n'ensirika n'abafulumya. Osirika n'otanyika. N'ensirika n'abafulumya. Nze ne mbalinda kukomera ku kooti wali buli afuluma gwe nteeka mu motoka n'emutwala. Buli afuluma gwe nteeka mu motoka n'emutwala ngenda mu rehabilitating nga n'emudamu ne mba deploying. Bobi yagambye nti I commend the other 9 abaganye okukkiriza. It's okay, it's their right. Nakugambye oli wadde mbogamba nti nze nsigalayo. Naye nkulaga nti waliwo atajja kusobola okusinziira ku bizibu byalekawa eka. Yes, it's okay, it's their right. Wale ojja okugamba nsina kinzija naye komera si kintu kyangu. Yes, ate tusobola kugamba nti okubeera mukomera nti nakyo buba buwanguzi tebuliyo. Abantu bamala omanyiza ekinnuma abantu bano bola mu opposition teri gwe bali bawagidde nti yajja nabo okuva ewaabwe. Bowulira abava ku Ssemogerere, abamu be badda ku Ssebagala, abamu ne badda ku Kiza Besigye, abamu ne badda ku Honorable Kyagulanyi. Fe abali mu opposition nga bakulembeze ebintu bye tukola bijja kumalamu abantu amaanyi struggle ene tulemerere. Struggle ejja kutulemerera nkubulya mukulu. Bijja kumalamu abantu amaanyi. Struggle ene tulemerere. Yes. Waliwo omuntu ayafa sijja kwogera mannya ge naye nja kuchallenginga waliwo gwe madeniza akube essimu wano mugaye family ya gundi mwalimu abaana mbaweerera mwiza kwa mu opposition muli MPs nga 7 ne manti omwana oyo yakubwe essasi wano ne wano abaana bite basoma eyo naye ne bafuka issue nga ne fees abaana tezirabika mu baana we basibye nimu omwana omusiraamu omumpi ayina abakyala bana n'abaana. Yes. Exactly. Njagala waveyo MP omwangambe nti mperera abaana basanya abaana 3. Oleko mugaye wakoze bubi sigalayo. Ideally twandibadde tukugubira President Museveni nti wasibo omuntu tetumwegayirira kumuta naye nagambye homogeneity nze ali mukomera nawe ali ebweru tulina okusigala nga tuli struggle emu. Onfuna muganda wange. Goba oli bweru ng'ozimba mawoteri owasa. Oli nnyanyonyo okyakala. Tosobola nga gwe sigala mukomera.
mwana ngoli muzira sigalayo omuziro wawa ne balangirira n'okwekala sasa ku parliament ne bakubira abaana ebweru wa parliament nga muli munda mwena mutudde kisoboka kitya kibenyo teri basibe bakwata wano season eno bakwatamu abasiba akabanga Besigye n'amala emyagizi ebiri nga tayingidde komera fe twateekanga wembeera oba oyagala oba toyagala nga either naffe olina kututwala naye embeera ntya n'abasibe eruzira nensigala kuboogerako ku social media you see tubeere b'amazima omukulu agambye nti this is politics. Yes, it is politics. naye ebyobufuzi birina amateeka ga byenzajja biyinza obizannya bw'oba abantu babakuterwa byabufuzi kitegeeza mulina cause gye mulwanirira keeping a cause eyo nga omuliro gutinta eno ebweru omuntu ali eri aleme kufiiringa nnyo komera naye nze bankwata essebo nga gw'oli ku mbaga ssebo taata wange nze entalo nzibaddemu abantu boogera nnyo ng'omuntu ali bweru wano atambula okitegeera ekyo tugamba struggle zirina okubaawo naye abantu baffe bawe priority abantu ababa bafunye obuzibu si musibe yekka nze nyina abaana kungu bemmanyi nga bafuna obuvune omwana ne mukwekalakasa tiya gasi amukubye oba bamukubye essasi okugulu abakoze ekiri mulabanga ayita ku mbaka wa parliament tamufanako abantu baffe agambye bamuseveni bali mu nsiko abantu bawasa no kituufu abantu bannayuganda basigala bawasa naye nze tosobola kuŋŋamba nti musale yadigidanga ali mu nsiko waliwo ebintu bakamanda babaamu n'akalembereza mu struggle yonna naye olina okufa ku balwanyi so nze ŋŋamba nzikanya n'omuntu agamba nti ebibakwasa abaana ebyabakwasa byabufuzi correct abaana lwaki gavumenti teyabata mwangu kituufu nze ŋŋamba n'ogamba tibandi basibye wadde ennaku 2 naye tugamba ne wano oleka bafulume let them get out kakati gwayagala okubakozesa oba oyagala kuddayo kuba deployinga get in touch with them oba rehabilitating oba buli ekyokukola naye tuleke kubanga bakutte munno gwe noddeene ebwera olina mukyala booza babeereyo byabufuzi ebyobufuzi babikolera ku nze lwaki tebabikolera ku ggwe so you see it is a struggle fena tulina kusacrificinga kyenkanyi yes wembani mukubonaabona sigamba nti fena balina kutusiba lwerumu naye naawe ali ebweru funa kyokola ekiyamba nzaali munda yes naye ekinsibisiza bwe ndaba nga gwali ebweru okivuddeko amaanyi ganzigwamu abaana babateeyi that is no tekiriko question kunguba olangirira nti genda kuyekera gavumenti oba tukyayinza kwetaba ku mbaga waka wamu ku mikolo yes gwe olangirira nti ngenze mu nsiko ne mwanya kwa bafumbirwa kasikito jja lwaki kati atosobola kakati nkubuuza kona ayinza kwetaba ku mikolo ewaabwe kyoyagala kikuseeza exactly nakugamba oluyimba lwa Bobi Wine honorable olwabaagala nnyo genda mu ggulu naye tebaagala kufa bw'oba olina kyoyagala okutuukiriza kkiriza okukaluubirirwamu n'okubonaabona muganda wange Ziwa agambye nti abantu bawase abantu bakola ekistruggle tebazirwana bati mukulu Ziwa abantu olaga abazungu abola buli embassy ina wano kye tuyita military attached military attached omaze ogamba b'Amerika nti Uganda is a breeding state dictatorship murderers ate babalaba mwabakulira olutalo muli mu bulamu bulira kizalias mudigida mukyakala mukola ki muli ku beach naki mugwange eriri mwette munaki obero tya ku maato ng'ovuga ze Adam Kungu webale nnyo nkoze ne Hon.Munyagwa gutuba nebulirwa kusa